Gasimba ganene bannamawulire Radio Simba ampuliriza wonna wosinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo Peter Kibazo mu studio za Radio Simba nze ndiwo kwanjulira program Gasimba ganene bannamawulire kakandi ono alina bwakyankalenyiza program ampuliriza nina John Kakande nina Siraje Rubwama nina Haruna Kanabi ne Charles Romshana. Sebo siri intruder sebo ndi invited. Invited guest. Mwanga Kivumbi agenze Butambala. Ne banga nti alina olumbe ye Butambala. Jaina okubeera olw'ensonga. Kati era ali mukulu abaguliriza. Ate abakasawe no ayinza okusubwa okuzika. Nenyimbe nembaga ayi mwanga abeerawo wano kati bwaba akugaye nti luno lwansonga luba lwansonga waliwo olumbe lutali lwansonga waliwo ozikira honga sobansonga mwanga yizo okubeera nga ye musumisi mwanga talina bukulu mu kika kibazo gwoleeta ebizibu kati ola emessage engeri gy'ogi delivarinzeemu etandika okuleeta ebibuuzo omusajja ngambye taliiwo ayina omukolo ebutambala sirowooza nti mu ngombe naye kalonda olumba olw'ensonga kati abantu ab'ebutambala ekitegeeze wange teyajja terwali lwansonga bo tebabimanyi okujjako muwanga okubeera omukulu w'enju ye ye mukyala we n'abaana be tasumika asumikira asumikira yes asobola okusumikira ampuliriza Gasimba ganene bannamawulire John buuza abantu ebyo Romshana tajja bitegeera tayinza kumanya njawulo ya kusumika n'okusumikira ayina okusumika love that word in Runyankole bannange mwenna abatuwuliriza nkyalero mbalamusiza n'emibazo okutwagala okutuwa obudde ate oluusi n'okutwabula bannaffe abasimba nammwe mbeebaza Charles Romshana abatuwuliriza abaagalwa Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa Haruna Kanabi njagala kulamusa ku batuwuliriza n'okusaasira bannayuganda yonna gye bali abali mu bizibu nti mugume mbeera yonna ebaawo tewali etakyuka ampuliriza Gasimba ganene nina ne Siraje Rubwama Siraje yajja otuyisa mu mawulire Kanabi alinga akolima walabye ababadde basenga mu Lubigi abo baveemu owaye those one should must get out mu nsonga ezo z'Lubigi za maziga abo baveemu bafulume omukulu yagambye mbu obuuza mbu nali ludda wanganzija ayo idiot oli mu gwengere atasobola kumanya naye mukulu Kibazo ndowooza statement eyo najagadde nnyo nemeeto yambe etulage buli awali olutobazi olulimu abagwengere bannayuganda batandika okukola ki okuklassifyinga buvunaanyizibwa bwaffe ffenna si bubwe yekka Siraje Rubwama yayina amawulire wiikeero njagala leero ngenda kutandika nakubuuza statement yange Romshana nga nti abamu bw'obawulira bayinza okutandika okwetuliza yeka njagala kubuuza ku mukulu Ladislas Lwakafuzi munnamateeka yali abawuliriza wiikendi ewedde era ng'ayina message yammwe unfortunately nejja nga nagiraba program ewedde mukulu Ladislas Lwakafuzi message ekirungi nti Kanabi ono ensonga ezo eza Lubigi yali azirimu nnyo nga either campaigner against for or against abali mu Lubigi mukulu kamuwolereze Kanabi awaayitira ddala yalaba maziga bambi ennaku nemukwata naye ate nga muwagizi nnyo wa butonde kakati nabanga alina ngali conflicted alina dual loyalty gye tugenda okwogerako leero Siraje buuza abantu abatuwuliriza yonna gye muli tubalamusizaako nnyo mwebale okutufiisizaawo obudde buno ku buli lwa mukaaga ne management ye bali butuwa abafuniddemu mwebaze Katonda n'abakabiddemu
nga abo mu Lubigi sijasana ai nate njogera ku Dr. owa NEMA angamba kano katandika butandisi naye n'agamba muleme abamawere muleme muteekako bizimbe ebimu bitoka ebimu bya Kenya ne muwabukira sinanjawulira nti eno Kenya eno Uganda naye nga enjawulo tewali abakyaka abalina okwesengula be bantu Bugolobi gaba boda yaki eno Kenya eno Uganda yabyawudde era mbirina bayagala mbikushyalingira Dr. yenyini wa NEMA Siraje gwe wamwe muwona waliwo paati tasobola kuwona kubanga nze bwe mpima mita ebibiri okuva ku nnyanja Siraje nnyinza okusibira mu ddiiro lyo kati awantu awo basooka ne baagala okubbawo abajaasi ne tulwana ne mukama wange gundi omugenzi Beero Beero yalinawo abantu ne kano Beero naye nandi ne honalebo Kyanjo ne kano Beero yali mu nnyanja twayambwako omugenzi Jeno Eritumwine ne Sejusa ne bafumulawo okugobawo abaali bawambyewo nga bajaasi abawambye ekitongole naye olwedde mulimu abantu abali nga mulimu amabaala mulimu amanyumba Museveni lwe yagiye okuggulawo second phase ya Gabawoota agamba agamayundi gonna agali awo mu Kasengule we yayogera bagoba bantu si mayundi naye era otwategeera nti ekyapa kirimu abakyala babiri abanene mu ggwanga ne tugenda kukireeta ne tubawonya so this time tumanyi oba banaawona amawulire wiiki eno gabadde agasooka gensooka nago gannaku twafiiriddwa Dr. era University wa Media Dr. Muhammad Buule Kasasa yafiiridde ku myaka 92 ono yes yenanyini KBS TV era bagiyita Buule kasi ng'amannya ge bwe gali just an abbreviation of the words naye nga ye Dr. omusiraamu yasooka okutikkirwa degree era y'omu ku badokita baali bajjanjaba degree ey'obusawo why not Dr. Omuganda omusiraamu abaganda baaliyo siye muganda but you can give him a number Dr. Omuganda waruku mu bibiri n'omwe nawe why omusiraamu era abadde n'ettaka lya njawulo naye emyaka 2 abadde mu kooti ku ttaka ly'emutungo ng'awozanganya ne Prince Wasajja wafiiridde nga yakaliwangula tisima nga sinnamanye omulangira yakoze apiiro siyagisoma amawulire nti yagula ettaka lya Muteesa nga Muteesa ali mu bwaŋŋanguze bano tebawakanya nti si kituufu actually bwogenda mweyo eba debate kuba ne Beni Kiwanuka naye yali akiriminga nti liri lwakuba famire ye temanyi likyali contested ne baapiiringa bwapiiringa tekijjawo judgment eyo nti union mfate okumuwa sente ze bilioni 6 ate yazitwala mu kooti naga nti eyo nabaali lukwesi kumulyako nsimbi nga balinda afwe kati era afudde siraja amawulire amalala gabadde gava mu kitongole kya UNEB ekyakyusiza ensengeka y'ebigezo bya S4 tewakyali grade 1 2 3 bagenda kuteeka mu ABCD ne F era amawulire amalala agavuddemu ewa Auditor General gagamba nti abayizi 2 ku 100 abalina obulimu ku bwongo basobedde okugenda abayizi bameka 2% okay basobedde okugenda mu masomero ga primary kitegeeza ku bayizi 8 mu 7 kabi basobedde okugenda eyo amawulire amalala ge ga NEMA gye tubadde twogerako wano abantu nga bakabasenda bali mu maziga ku Lubigi Nansana nawa omugagga omu yavuddeyo ow'ekisa Hassan Bulwadda n'agamba abakoseddwa abawadde eka 5 luddawa wakiso nazikwasa kya simitiana sayidi eyo
abagambye bagabane 50 5 ku 5 abanasigala bajja kubongera eddala kuba ettaka liriwo ddene yagambye okubayamba naye ng'abo bokka abadde mu kitundu abo nga temuli ba intruders kati abeerosi bali mu kuverifyinga ne badiso okulaba baani ba beneficiary b'ettaka eyo on a private property. amanyi wagwa naye layini ye gye yayise But you can't know. Internal security organization ngevetinga gwe peasant omanyirawa. You a journalist in retirement. You a journalist in retirement. muleke Siraji. omubaka yali abuzeewo nga temanyiddwa gye yali yazuuse Ani yali abuzeewo nga Paula Akamba honalebo gwe baawamba. Omanyi kama abazungu agira ne baga nti kama is a beach. Tie abantu babadde bagamba abantu timanayi batuwamba batutwala batubuza batunyigiriza nga abantu tebawulira. Kakati juzi nalaba speaker nga mukambwe nnyo lwaki ababaka babakwata bwe bati lwaki natuzane meeting ya minister of internal affairs mubakwatirawo ne muleta amagye ku kooti ne mubawamba osobola omuyita nga nti ndowooza bano abalabe badde bawamba kati banywa kacyayi yakizemu nabagamba nti munafu ali ku side eventually ali under interrogation naye gwe kibazo oba osobola okuclassifying enyimbe nti zino enyimbe grade 1 grade A sizamaanyi grade B. How about this business? kibazo si yenjogedde ekyo kubanga kibazo yennyini bamwambako olw'omushana wano nga kibazo nga olw'omushana ali under kibazo zi protection asobola okumpamba ne bamuwamba omukulu ono ngani ampamba kibazo n'apapala keiwula yagezaako wali anybody who attempts to omushana bamutwala ng'ekikoko kye bayiridde amazzi nze keiwula yagezaako wali mwite kakandi nina ebifaananyi nga lw'omushana afotoose nga amatu gazze wansi galinga gakapa. Nobody has capacity kuwamba lw'omushana. onaleba akamba yasooka okuvunaanyirwa ne banne ababiri okulisise omusango gw'okusaba enguzi okuva ewa chairperson wa Uganda Human Rights Commission kuno yalabise n'abalala basatu nga bavunaanwa okwekobanya ezimu ku nsimbi obuwumbi 164 naye nga babaga nti batwalako obuwumbi 3 abo ne babalimandinga naye akamba yali afunye beyiro ku gusooka. Omulamuzi n'aga nti engeri gye mba committee nze ku high court nga ne investigation eziwedde beyiro ngigyeko bakuddize sente zo eza beyiro. There is a constitutional provision ku musango gwa Rukutana na Nsasira ne Sam Kutesa nga constitutional court egamba nti oba committee nga bail therapsinga. That's why they are bail stay. Rukutana era y'omu ku balooya baabwe ajja kukireeta ndowooza. naye wamma mukulu kibazo nze ekyasinza okunsobera nadde ntunula speaker ogambye nga yeekunkumula yesansabaga byonna naye wekunkumula kirala kyenatunuddemu wekunkumula enkuba nga ekubye enkoko gwegiramu bwe which is not correct. ani nze nkozeseza kwesansabaga nze nkozeseza kwekunkumula kati gwe gwomanyi oba omanyi enkuba yokka naye mu Luganda abamanyi Oluganda banaatuwabula nga ntunuulira Akamba nga ayise mu process yetuta arbitrary arrest akyali mu illegal detention naye nga ensonga zeekuusa ku genda onoonye ekigambo arbitrary ne kye bategeeza waliwo arbitrary ne unlawful unlawful ne arbitrary naye eyo tesujja gendayo mbadde ngamba nti nga neebuuza kati ono chairman wa Uganda Human Rights Commission kuba zino ensonga ziba zimukwatako agenda kuvaayo ayogerera Akamba wangadia nti mutyobodde eddembe lyomutyobodde eddembe wangadia
gwe bakutte nga ndi awo munange ku mukalabanda awo neebuuza naye ng'essanyu oyina lingi nga neebuuza wamma Siraaja malayo amawulire. NRM wicheno sec ya suspend ya choosizza ba chairperson bwa naye ng'osooka n'ekigambo suspend committee ya choosizza wicheno ye mu parliament negana wipo wa NUP okukyusa mubabe Dr. Abedi ne baagala nekisigala nga babasuuliddewo tawulo. Ekitegeeza ekibiina si kyekikyusa, ekikyusa is parliament approval. For you recommend Uganda Airlines yayongedde neefunayo omukutu omulala ogw'ekkubo egenda London immediately ebibuto yabadde ekkirizibwa. President Museveni yasiimiddwa okuweebwa Global Award next month olw'okuba omu ku baasinga okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 emyaka esatu egiwedde. Bank of Uganda ne World Health Organization gibayiseemu egenda kuteekirwa Canada. Siraaje egyo liddemu olyetegereza. Yasooka okukola recommendation. Siraaje egyo tujja kuddamu tulyetegereza. Bank of Uganda yagaddewo Mercantile Credit Bank ne CMI naye okikolifayinga tebagigadde. Bank of Uganda yayongeza omutemwa buli banka gweyina okubeera nagwo gwetandikirako. Kati ono yalemeddwa okuweza ziri kati nasigala nga mugule n'amutwala nasigala nga waliwo enjawulo bakuggalawo n'accounts tezooperating naye bwe bakutwala bagaa nti tukututte tukugjewo waliwo omushana tukuwadde kakande zo accounts zisigala zikola. era yagambye abali wansi w'emitwalo ameka miliyoni 10 babateekuluddemu abataano ku balaza bafuna miliyoni 10 tebakutasa after beyond miliyoni 10 okuba kyoyogedde tebagigadde kitegeeza nti abalina ensimbi zaabwe mu banko si bakuzifiirwa otherwise singa eri closed ne bwe banga olina miliyoni 5 eziri guaranteed ziri 10 but still bazibawa mu Greenland Bank bazibawa babawa eziri guaranteed ate ne bawongana ziri endala ezaabwe outside the law. Actually we bagalira mu mawulire amabi weerabidde lya Mityana that role abantu 15 abasuubuzi bano ab'obutale bw'omubuulo actually omuwendo gweyongeddeko okusinziira ku naye baali baganye ebirole ebitwala abagenda mu butale okwetika abantu nga bwe bagaana abayizi okubatwalira mu koloole. So same way weekend ngekolagana n'ebitongole ebirala ku maddemi bakutte bannamawulire babiri ab'ono bwino Dickson mubiri yes ne mwami Alilabaki erinnya ndyerabidde eryokubiri ne batwala mu kooti. CMI bawandika ku mulamuzi ku bino bya oyiro ate omulasango gwe baleese mu kooti babavunaanye ku broadcastinga oba kukozesa mikutu egyo egyamutimbagano nga tebalina layisinsi. Ekyo kyogweyongera ku misango gye baliko waliwo balina online bagiyita grapevine then ne ono bwino baba bakuvunaana guno naye ne bazuulayo omulala. Yali omubaka Wanendeya Mwambu ng'ava yatambulanga n'ekisawo ng'agamba nti alina ekipapula ky'empapula. yagenda n'aleepuka n'ebintu n'ayogera ku banene ne bazuula ng'alina akatafiki konferensi ke yali amaze okukola myaka 2 ne bamuyoola bamujja ku conference center ne bamutwala nga talinnya nga bamutwala nga mwanga. Omanyi oyo Mwambu Wanende yagoyogerako ne Basoga Nsaadu where my inspiration
mu nkola gye bakola nga nti bano be basajja era nga bwe tutula wali ku Uganda House ngamba abo ne munaye basoga nsadu yafaalokose nga Agabwero gemala nago. abayinamu gundi bageranga nga bo tebakukolayo batyo ngakana akamba bw'ojja mu kwolwo nga osaba bbeira ate lwe baleeta ne fayiro empya we weetooloola waga nti bakukomyewo apiyaringi. The best news amawulire agabadde wagattanaako baawo since NRA. Ani yakuwadde ku reviewing Since we are discussing the other one. Since the NRA stopped being a dictator. Since the NRA came into power. Yerukuta nagamba amanyi kigenda kiriwo mu Uganda Beiro jireka. Tetujja gisaba paka nga tusomye fayiro. Kyelengedde wabweraawo. Beiro jireka. Uganda. Yagambe mbwebweru eyo wabisi bantu baffe babadde bagamba nti bagamba nti amaziga genti lyesanyiri y'amalembo kati nawe olinga malembo kati nzo manyi nva ntunga mba lukunjiri oli malembo mba lukunjiri welima ngenda lukunjiri tuweteraawo tuwetera ngenda kugebweru omuntu ow'entungamo ave entungamo niba wa mama by choice why kiri wabweraawo Beiro ogirogereka prison is safer. Musaila Museveni Rukutana must be arrested. Yongera ko sebo that is prison. Naye akadukulu akamanyi bulungi bekafaanana mu nda omuntu ali musiye mwesigwa in the Constituent Assembly amanyi the principle of what innocence proven guilty ajimanyi amanyi bail is the right why Beiro jiroleka when the endengede prison is safer. Amawulire g'ensembyayo ku ga Uganda. Commissioner Honorable Mashas Mpuuga eggulu yakoze okusaba kwe stroke political statement Masaka era yagendayo eggulu limu n'abeera n'omugundu omuyabayabaawo naye n'ayisaamu ne guyitamu gwalimu abantu omugundu teguyinza kubeera muyabayaba motoka zaali nyingi naye nga bano abantu tebaliiwo teguyinza kuba mutonotono yaberekerako abantu kale naye mukulu kibazo eggulo limu naye enkeera eno gasimbagane ate empologoma ya Dembe ono aweereze conflict of interest that he is a convert of the Kyagulanyi gang ono agiweereze nti mu story gy'ayina ayinamu bayasi. We are not debating this. Siraje malayo enkeera na wabeerawo okusaba okwabadde ku n'okubaako Katikkiro na delegating omuntu ne Archbishop na delegating second prime minister era akwata ensawo nali editor wa Siraje kati ndowooza mujja kumpa omulimu era abanga review n'agikola ngo editing malo ku editing neyanziza Siraje kakati ku makya yali omukubakola omukulu omukoguli Siraje is very musasi wa fitina omukono Siraje very intelligent. Ampuliriza nina abasasi n'abakuŋŋaanya ba Shariati mu studio basatu balambira the other one was owokusatu yani kakandi omukuŋŋaanya ow'ekyama aba editor at large we mumwagalira we mumukola Siraje is very bright yagamba omukolo gwabadde nga gulina okubaako kadala naye teyagenze n'atuma omuntu naye abadde alina okukwira Mr. Archbishop Semogere yatumye omuntu ebbaluwa wagirabyeko emuyita era eggulu limu nga bayitamu abo badde bakola obya balagiriza omubbi naye ku makya ne batandika bana ku mukolo gwennyini ogwa Honorable Mashas bagamba nti palamenti yaziyisa bamulanga weerere Mpuuga teyabba so virtually message nebanga gwolina okunoonya sayidi gyokola ki mubbi agebweru ninawo asatu amawulire asatu
Chuba kibazo siraje mute alekerawo amawulire tunteese Chuba yasabye yegatte ku South Africa musango gwe wabira mu Israeli ogwe kita abantu ekifa mukoko ne Putin yakyaliddeko president wa North Korea ne Vietnam mwawe motoka ne tabuka ne yadegenda kubatta n'avayo siraje ngogenze wala nnyo no motoka yatabusire ne kulwa empira ne bagikyusa ne badali bakebere oba ntuufu nenga yimu kuzisinga okuba expensive zaba VIPs then Ramaphosa naye yalayidde atene bakanyiza bakole government yawamu ne go forward y'abazungu yamama babaze yachikide President Museveni neda sama Vice President Major Jessica Alupo nacho geni ngamanya sebo nacho manya oli mukuru munne Ramaphosa mukuru munne wa Mbabazi sibe kirisebo mutabani woli yatwala mwala wona fetuli ba mu nyumba demonstration eriyo ne riot zino zabadde riots demonstrations and the police yaso omuntu and the independent bodies investigating tugama kiche kibikalakasa okay tumanyi bayo nakulabye kakande ngotinkula fitina ku finance bill bagi nechi kiri nakulabye ngotinkula fitina and for me it's a very telling story especially mu region era oli nina omukutu ogumu kwe nabadde nga bajogerako oli n'atuleetera ekifaananyi ky'omukyala eyakulembera mu demonstrations Khartoum n'amuleeta naga nti ono omukyala eyakulemberamu abeekalakaase Khartoum ebe Kenya wetwogerera ali mu buwaŋŋanguse naga nti Khartoum basula gavuga kati nendaba narrative anda Kenya jeraga mwemba manyi mwenamba manyi era bwemba wuliriza manya bwenjira bwenti omanyi ewaffe bwe basiikanga omuwemba bwe bamalanga okusiika omuwemba nga bagukasuka mu bbanga bwe bati ku kintu kiringa kibbo bwekiti ate entaala ebeera mu Luganda bajja kumbuulira kati bwe baagiranga bwe bati nga basiwa omuwemba nga enfufu evaamu n'ebikuta bivaamu mu kuwewa ng'enfufu evaamu ebikuta bivaamu era ne bikuŋŋaana wali kati ne wano bwe batandise okuwewa enfufu tugiraba mpola era ne wano bwe bagize bati ogenza okuwulira enfufu era eyo gye balaga era tagali ezze gasimbagana ne bannamawulire kono ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikuhanjulira nina John Kakande nina Haruna Kanabi nina Charles Romshana ne Siraje Lubwama butambala Katerega yasigadde Buddu John hayizo kuvaye Buddu sawa ate lwaki ebefuzinga bikutaka kye Buddu John ngenda kutandikira Kenya yesewa bene posters zo munene kati ndaba buli wamu naye ayina Thanksgiving bene wano kusimba wonna baba ezani general jaja wa naye Romshana naye jaja by choice kirinki menyako bajeno banji olisimama by choice yazala yena yazala his mom bwawandiika wamma ekiwandiiko kye era alaamiriza to all those that call me mama by choice. Sagala kumuteesawo kubanga tabadde mawulire weekend tabaddemu mukulu bwamabaddemu omukyalo tabaddemu kakati jajja naye by choice my uncle okay. John Kenya a number of things ekisooka eri okwekalakaasa abantu abasinga we baatuukidde ne Kenya, Uganda, Tanzania amawanga agattira mu East African Community mu nkola ey'okugezaako okuzimba ekifaananyi ekyawamu gakkiriziganya tigajja kusomanga embalirira yaago
omulundi gumu mu region. Yeah. Actually twasooka basatu. Kubanga bingi babakanya. The original Region. East African community, original Kenya, Uganda, Tanzania, be basooka ne baga nti yaffe tujja gisomeranga wamu. Sawa emu. Era ne tubaako bye twakkaanya ebitaakola, mwali mu movement of labor, mwali mu biki ebya community, but that notwithstanding ffenna twasoma budget omulundi gumu. Ab'Ekenya ne beesuulamu jjulume agandi eno tejja kuba wangi lwaki omuyita jjulume bwe baera bwe nga baagala kulemesa okuyisa etteeka emisolo. ne bagamba nti lino etteeka terigenda kuyita emisolo egy'enjawulo. Of course president namuwulidde. Jjukira ssebo nti n'abawano abasuubuzi nga budget tennasomwa nabo beteekamu beesulamu jjulume. Ano teyawera jjulume. Ne bagamba ssebo bino tebijja kukola. Kati East Africa, Kenya, not give and take, certainly is the biggest economy in this region. Yeah. East Africa. Yeah. The biggest economy. Undisputed. Fe wane waffe Kenya bwa kyankalana wano bituwo. Kenya cannot beat Uganda. Joe. Kenya ensonga ziri bbiri. Zendaba nti bw'otunulira okwekalakaasa kuno mulimu ebintu bibiri. Naye nga tebiri ku Kenya yokka. Ebizibu bye biri Kenya na wano e Uganda tubirina n'ensi za Afrika nyingi. Ekisookera ddala gavumenti John Kansokenterezo manyi nagambye abantu bampe gundi kwe babwewera omuwemba bampeereza abantu ab'enjawulo bayiyita amannya ag'enjawulo naye kankozesa omu yekka baluyita lugali. No, Rugali is correct. Rugali is a small one. But the bigger lweruwe obulo n'omuwemba. Omuwemba is entara. Entara kiri wammwe ffe twogera Luganda. Ate Uganda you don't have words. Ewa Ssaabasajja. Kaakati mukulu kibazo. Ssaabasajja sibyogera. Kituufu ekyo. era babagambye mubiri ensonga buzimu bbiri. Ekisookera ddala ensi za Afirika zonna ezisinga obungi nezo tulowooza nti z'amaanyi ne Kenya gyolowooza nti y'amaanyi ne Egypt gyolowooza nti y'amaanyi ne Nigeria ne South Africa ziri ebyenfuna biyuuga biri matiga. Omukulu Uhuru Kenyatta Muigai gweyagala ennyo mtoto wetu simanyi lwaki omwagala kubanga obandola landlord anti ettaka lyalina lyenkanankana ne Mukono district yeewola amabanja n'amabanja. Omukulu Ruto bw'ajja n'agasangawo n'alowooza nti alina okutereeza ensonga eyo ng'alinnyisa emisolo nga awaliriza bannakenya okuwa emisolo egisingako gibaddewo nga zijjawo subsidy bata subsidy kitegeeza ki nti wandisasudde nusu 1,000 naye gavumenti erina engeri gyeyingirawo nekutaasaako ebibiri. Kati ono omukulu ekyokubiri n'aleeta policies. oyogera ku Raila oteekako baba Raila Odinga n'ajja ateekako nti emisolo mbu ya promisinga mukulu nadda tajja kulinnyisa misolo bwe kibamunaana bagiyita read my lips. naye ate batuuka yajja n'akwatagana nowawano n'amugamba subsidy muzijjeewo. George W. Bush Senior kaakati naye baatuka okusoma lipsinga zisoma Kenya butafaanako Uganda. Of course ne Kenya ekirala kiriwo nti erina abavubuka bangi abatalina mirimu. Ka mu mix eyo
etofanako Uganda omunakenya omunaku obulamu bwe buzibu nnyo okusinga Munnayuganda omunaku kubanga naba wano ajja n'agenda ayinza n'okutama ewa Kanaabi namugaa sina kyenalidde Kanaabi naga ha musajja n'amaaso gamumyuse nti mumuwe akawunga. Why not the other way around? Kakati omuvubuka eri yakyama kakati wano Kanaabi yakyama akyama wa Kanaabi Kanaabi tali mu level sigambye Kanaabi ono Kanaabi ali mu middle income Museveni jayogerako kakati banakenya abanaku Kanaabi agambye middle income yayitawo ali mwapa era bwogambye ali middle income naga newuunya gyanteeka anti ne terms kati waliwo middle simanyiwa gyantadde naye nga ndowooza ndi mu amawanga gaffe gonna galina obuzibu abavubuka abatalina mirimu ate nga basomye bangi basomye. Kanaabi omukulu oyo Ruto nga naye akola ndagaano kwatwala bweru ng'owano wadde akola emyaka mingi pressure agikendezeeko. Mwambie Zakayo vijana wanataka kazi hapa Kenya. Sio kuwapeleka kule Waarabu wawape kazi. Hivyo mwambie Zakayo. Kakati okwekalakaasa kumikisinze ebintu bibiri abavuka bangi batalina mirimu bayivu ebyenfuna bibanyiga gavumenti banyazi nakyo kigatteko nti omwafirika owa bulijjo takyalina bwesige mu gavumenti ye kubanga balaba gavumenti nga banyazi bo nga bali mu buyinike. John njagala kuddayo omanyi kino nkibuuza enfunda nali ntudde wano nga mbuuza mukwano gwange omuloodi meya we Kampala ng'Erias Lukwago ayina abantu 200 n'omusobyo abamulonze mu kalulu. Actually then yali asinga eyali amuvuganyiza obululu 200. That's how big he had in that particular his second election. Wakati we n'amuvuganya waliwo gap ya bululu 200. Erias Lukwago ng'asituka ewuwe n'agamba nti bannange nti embeera mbi mu kibuga mujje ne bamukwatira eka n'akuba enduulu yali alimba embeera teyalimbi abantu ne bayimirira ku bizimbe ne bamulaba ne bamutunuulira nga firimu ne bagenda. Kizza Besigye ng'awangudde Kampala wa Kisolagi ng'asituka najja abantu be bamu ne bamugamba tuli naawe ne bakuba obufaananyi ne bakola ki ne bamulinda ku geemu kawungeezi katuddeyo mangu eka tulabe okwekalakaasa bwe kwabadde ne basigala wali Kyagulanyi ng'aswipinze wa n'abavubuka obulaba abasinga okunyigirizibwa bali olaba bali naye batambula naye ne moment bwetuuka aga ndi mujje tufuuwe effirimbi waliwo lwe babagamba okufuuwa effirimbi waliwo lwe babagamba guli omulembe babagambako okuba ebidomola bakobere ki but those same people don't respond. What is the magic? Kenya egambisa baba tutafunga Nairobi ne bamugala egambisa bano kati bano temulimu wa bya bufuzi. By the way, to qualify this mukino ab'ebyobufuzi bazze kawungeezi babuukidde bubuukizi nalabye nga batandise okibuukira nalabye Ricky G vice president. That is also interesting. John, you need to take us to that level. The vice president Jessica Alupo no Lisa Alupo oli running mate yalinga Professor Adubohen bwe yaline Jerry Gereza abakukuuma next round batakwera wa private security guard naye vice president wagambira tine nange nti lineteka sijja kuliwagira
sijja kuliwakanya oyo vice president kati ab'ebyobufuzi bazza akawungeezi naye abantu ne beekunganya what is this magic that Kenya has that doesn't happen ewa mulirwana e Uganda doesn't happen ewa Paulo. This content no yenkanakana ne Kenya naye njawulo eriwemu. Uganda erina military government simple and clear. So did Sudan. Maybe more ruthless. Sudan we abali bekalakasa bakyaludda bekwesi bambali mwekizayo kubanga they are dealing with the military. Mu Uganda dealing na military. E Kenya kyova anti Ruto bwe yali ali mu lutalo ne Uhuru nga yakalya tiyasindika military yasindika gang ezaba thugs nezigenda neziri endiga zani za Uhuru wano Uganda twasindika ba thugs Kayihuro yali alese kiboko squad naye wano military yeyingirawo. So in other words Uganda is better. No, why you send thugs when you Uganda and Rwanda they are still largely military governments. Kenya balina butakanya naye eri mu nalaba kiripu ye ngagamba tulaza kubarasa omuyangwe we're going to shoot you during broad daylight ate babawo tajja kuwida Ruto ngagamba we shall shoot you, we shall kill you. Emotoka zaweddemu amazi na yuno emotoka zaweddemu amazi ate abayaye ne balinnya kuli yeah wano masasi gakubira da kunyama ate ne bakwata bakutwala mu military court obawira bakyakabirayo military court ate nobeereyo novundireyo military court nga tesalawo abayokyeza enguudo towira nti court ya military bameka Kenya abayokyeza enguudo bameka Kenya abakasama yenya mu nguudo babayo Kenya naye handling yanjawulo nnyo yensonga nti bala Kenya go to the discontent level inzo okubeera nga teyenkana n'okusinga byaffe eri very high naye wano omuga nti why wano omuntu wano ono yabyogeranga nga tuli ebutambala bagamba otya omuganda agamba atya kakokola bafiira muloge kakokola tondeka nyuma oba John tuyinza okubeera omanyi nali njogera ne mukwano gwa Romshano nga his biggest concern is food nga nti eyemmere eyo eri critical ye security ya wano yali abeera kolola oluguudo ndoza baluyita Ridgeway ng'era ye bwanyinyonnyola era buli lwankubiddeyo akasimu oluvannyuma lw'olwo ankubira kunjerega kunga nti saakugamba kati kasooli tadiba n'okudiba nti eryafe enjala nti wawo omuwogo oyo lwe yagwa ebbeeyi aba West Nile n'aba bali wano Kigumba nanga nti don't regard it as a crisis for our people to have food. The first level is people have food. Emmere eyo eyinza okubanga ye distinction wakati wa banna Uganda. John, when nakulira just 1 second. When nakulira nga buli mwavu e Kenya bw'abaddayo ewuwa akawungeezi addayo ne paketi ya hodari 2 kilogram pack ya kawunga ngo haji kye yagamba nga wano okuddayo eka n'akaveera ng'oli addayo ne paketi ya hodari interestingly ne Daily Nation mu mukono omulala nga agenda nayo Uganda ensi ne bweba yakwokyezza nga wabadde ku William oba ku Luwumu ne bikwokya oddayo eka ne basikayo ekiyuuni could that be the reason why it doesn't spark here? Bwekirabika kankubulire nabadde kakayunga wiki ngemu nga ngenze ku Memorial Service eyo bangambye amazzi ga wagamba we nagenze okusaba ku kanisa ebungiro omukazi nantuukirira nanga muna obuzibu njagala nyambe nti buzibu ki omwana wange kiki nimugante buna wano ate UPE kuso awo wenyini ku kanisa nga waliwo primary school eya UPE nangamba nimugante onte muna UPE
lino essomero si lya UPE nanga nti essomero lyona balyoba nti tulina okusasula emitwalo 5 this is a school in the village ebuwungiro sigirina nowekyo omwana wange hayinza kukola ki oyo wadde akyambuulira ekyo omubuulizi nadda nantuukira nanga nti okimanyi nti essomero eryo eraba nti abaana amazzi kati bagakima kilomita nga 4 nti borehole ya breakinga ey'essomero eri ku naye nammwe mutulekese ababuulizi abo be bamuyita ku mukulu mu kifo ky'okwogera ensonga z'abantu nga tayinaamu anti yanzize embali lwaki akuziza ebbali aziyimirire wali ayimirire kazinga nange siina mmotoka ensonga yange oba najja nenjibuulira omukulu batuleke nabo ennaku zino ebyo byobuuza fe kiki kati obuzibu obuliwo njakutegeeza ennaku zino bw'oteeka olumbe edda nga tuli bato mu butuufu nga famire teyeetaaga kugula mmere ng'abeekyalo baleeta emmere embisi baleeta n'enfumbe nga bayinza okubaleetera emiwumbo nga 5 ku lumbe free of charge. Ennaku zino omukolo oguliko okulya mu kyalo guba overwhelmed kubanga abantu ekibaleeta abasinga obungi ku mikolo egyo mmere kweka akaceere oyena ate bannaffe bajja nabwezi n'obuveera ennaku zino n'abakatoliki nabo batambula nabo babuyiga bwalinga babano ba Haruna ajja n'akaveera nga bwakuteeka mu ngatto bakuteeka muceere ngatto. So life eri so harsh naye abantu baffe bayise mu bale government eziri so violent that nti abantu bali subdued kyova Besigye message yeyo omusajja tunamutwala abantu balina kwewaanako begugunge tujja wano yagaana kubanga abantu baga nti owaaye ebya Besigye bwegendako ayiza bajja kutwala na Rufeenya bisabiri oba bajja kuziika gasimbaga ne bannamawulire Siraje eriyo mukwano gwange nkubi actually a differing nange aganti Uganda sikubeera nti abantu bayinawo akawogo aganti abantu bammere ya leero anze ngende nemokola esaawa 4 nti nalyaki nti yeye mbere gana banda Uganda actually ukwekalakasa naye nkubi mugambe waliwo n'abo oluzungu nga ye but actually when we do this abo nabo kizibu kinene nnyo but abo across the world mu revolution yokka ndoza ngojeuko ba counter miracle ne ba Voltaire mu lusambo kinana mwende bu Faransa jiwalaba beliti abeta bamu revolution nera nabo bogenda okubyanalizing enongo okuze bawandika nga luzungu lwawe ne bawandika olufaransa abantu bone beta bamu naye abo beliti tebabeera part of the revolution balinda kiwedde abo bamulya nnimire nkubi akuwulidde ndowooza Kenya yanjawuloko ku Uganda. Kenya akisooka ng'ogyeko okuba nti barespectinga mu democracy ekitonotono nti naavuddeko n'omulala abagambye nti enjawulo ya Kenya ne Uganda atono gyapakasiza obujjukire yatuwa data ku Vivo ne oli omulala yani Vitol ne yatuwa information ku gwe twagamba nti omudiira w'amafuta gwe tuwadde shares mu company ya Uganda Petroleum Company Kenya agamba nti naye Kenya enjawulo gyeyina nti Kenya abantu bali mu bibuga mostly ate bangi when you have more urbanized people maandamano inawezekana abali mu byalo balina buwugiro bwa butaka butonotono so abali mu bibuga balina backing ya former president nti ng'ogyeko okuba nti bamuwa emoluments ze yatuuka ekiseera n'aga nti amunyonge ne service award Ruto n'amuga nti ezo teziri provided for tetujja kukola kati economy bwetabuka
ng'ogyeko okwongeza omusolo gwaleese protest ey'okubiri aye n'addamu n'agusala nti alinamu akawuliriza naga nti kino kikoze eki kati way forward gye yabadde akoze kwe kulumba US bakkaanye ku bintu byonna naye amuyambe mu sectors ettaano education, agriculture n'endala enkulu n'amugamba naye nange ojja kunnyambako ondetera abajaasi bakole ekicuba ya Haiti era mu bannakenya bye yayogereddemu bamugambye ewo tolina ntalo zikumala olyoka ojja okole n'ekicuba mu Haiti. Ansa yamubuuze gyaddamu n'agamba nina pulaani ngenda kukola kino bweti nebwekiti lwaki tebajjaako ewaffe kati Kenya ekyokubiri Kenya erina reading culture okusinga Uganda. Oyogedde nti muntu addayo ne kilo 2 eza ugali ne Daily Nation nti watunulira saturation ya Kenya particularly ne mu kulonda ate ekubisaamu emirundi 3 mu ya bulijjo ndi nakakati toyinza kugatta daily papers nga New Vision ne Monitor n'otuuka ku kwota ya Daily Nation mu East Africa saturation zaazo nti abantu yadde ng'ali waka afuna obudde obuyisa mu mpapula ate si page ana mu 8 ziri mu 6 plus nti bagezaako okulaba nti omuntu wa bulijjo afuna ekyo ekyetaagisa ekizibu kyennyini kiri ku mmere tikusaawa zennyini obasanga mu lubuga nga Nakulu nga bali ku kasooli okusinga omwoke kati bwogezaako n'olinnya mu ekyo n'omugaati oba bakutte eddala muki muliiso. Ekyokubiri okwekalakasa kwabwe obusungu avubuka babufuna mu wholesale. Actually Siraje nina wano Jackson Mugambe agamba nti Peter, I'm disappointed with John Kakande. I expected Senior to actually point us to the bone of contention in Kenya. For us as traders in Uganda, IFRIS has been the problem. And may I note that a number of Ugandan traders are relocating to Djibouti already because Djibouti has created a small Dubai. So in Uganda, IFRIS is the bone of contention and taxation in kilos for apparel for Ngoi. But John Kakande has not pointed me to where is the problem with Kenya. And why I woke up this morning was because I expected Mr. Kakande Senior. The only little journalism I practiced, I did internship in the New Vision, where I didn't get opportunity to even greet Kakande because he was very senior and revered. Revered chechichi. Kanabi taputa revered. Ngendo kuchitaputinga sema. Tomanyi Uganda. Kakande has been seriously demoted. Kugambula Chenalinda wa Mkakande. Techa ina imeji. Omwana gwa marking ebigezo bikati yako markinga. Wa makanabi revered chechichi. Sikitegedde naye muntegera yaganti nga kwegamba ali waggulu nyeeri tite yafuna na mukisa kumusembera tatuukikako kati tali mawulire ye ali mbusuubuzi njogedde ekituufu nti enkande bana Kenya the problem was not Kakande. Problem was the moderator. Muwuliriza kinjagala amanye moderator yasetinze pace kati natutwale yo mu bisharara in the swamps yo awabere bikere tatutute ekiri mu parliament chechi. What is that bill about? Sabachiri bill ngamba moderator kati Kakande umuzina by the way ebimu ku bintu without error you are not even you have no right to eat. Manya kweta da kubanga details nazabye at least briefly. Omukuru Ruto ali desperate, William Samoei ali desperate okuba nti akunganya omusolo kubanga amabanja okufana na Uganda gamutwadde mu kifuba
ate tali yagenda bujuzi mu America onjayogedde nga anafunayo ku sente teri mukuru kibazo obudde butono be specific omusolo bongeze omusolo ku bintu kina ki bwaba tobiina bireke amafuta by what percentage by the way si percentage nene naye ku muntu wa bulijjo ne wagamba nti 2%. I think it was about 2.5. Waliwo insurance scheme. I think they're also taxing it. Nebirala ye issue naye obuzibu tugamba onabuuziza naffe emisolo gituluma abogamba aba efilis naye obuuziza naye kijja kitya nti fe baffe waneeno basobola okwaccommodatinga pressures ez'emisolo ezo bali ne beekalakaasa that level. John Ganguyambe wabadde oyanukula ekibuuzo kya moderator lwaki abo ng'oyo omuvubuka agambye yakolera ewuwo ng'oli rivaada atunuulira byonna eriyo Tamale annyonnyodde Rivaada lwaki he was an icon of sorts. lwaki tebabeeranga abavubuka b'e Kenya kiki ekitugaana nti Iflis gwayogerako kiki ekigandooza kyekibuuzo kakani so si ku luno kwekalakaasa okuliyo bwe boogera ku finance bill erimu ki ekyondoza kakandi yakikonyeeko naye si kye kyabadde ekibuuzo kati kakuweeko example 2.7% omusolo ku income gyafuna national medical insurance balongeza emisolo ku vegetable oil butto ate nga nabyo bo si bali bachapati bayongeza omusolo ku mafuta taga nti it would raise the cost of production. Go ahead. Okay. Proposals to introduce a 16% value added on bread. Banakenya abatafana konga wana wano. Actually, abadi obukupa. Oluvanyuma oli yali annyonnyolanga ganti anti the intent was to put that on foreign wheat. Naye baba akitaputa baga nti on bread ngoli aga nti fenga government ekigendererwa kyaffe kyali kyakuteeka musolo ku foreign wheat bali bagezaako okuteekako musolo ku motoka nayo bali baguleta jukira abantu naona gamba kye bali bagenda okukola anti binaka kye omuntu wabulijjo wansema nyinti ono omusajja ye yajja kutumala mu sente. Now you have partially answered the question of your student. Kati student musubuzi kati question yon jabuziza kati bobisobola kati are these any different from what we have? No. What is them? They are not different. Siraje maliriza kati ekizibu ekiri noteeka bino babikoze neno gyebiri bino babekasajja teyatadde ku ngano ekizibu ekiri ku Uganda naddala bwogenda ku nkola ya Iflis uwe mobilizinga okwegugunga balwanyisa omusolo mubeeramu bano boyita mmere yayo nga nti nze bwe sikola ki ate abo poliisi nebawa security bakole nebaga nti bwobanga tusobola okukola oyagala bwewekalakaasa nange neekalakaasa kikwata ku ffenna finally kiggwa mwenna temufunye kubanga lwaki olowooza pulezidenti yaganyi yayongezaayo olwabiri okubasisinkana omulundi ogwokubiri nti beeronzeemu ababiina ne bagende balabe Museveni mu kyama ewuwe ne bamulaba ne wabeerawo omusajja bamuyita Munyarwanda omu ku bachairman naga nti nina solution ku nsonga za Iflis naye bano bonna bafulume ne kamera ziveeko bano ne babafulumya bagenze okudda oliwa ngandiwa netaka kubeerayo nebwe manyisiraje Saje yakubulira bwe yakka wansi w'emmeeza ku musakoti katuli yakule manya katlero ampewe yabadde kakati bagenze okuvuwayo ng'ekyo tekijja kuddamu kwogerwako ekya Iflis so kujja kugenda nga bagukose atafunye chance ya kumujjako penalty ajja kusasulanga Ngonzi Kasiraje ebbanga litumala nga Bannayuganda banyiga munyarwanda yabadde munyarwanda erinnya lye si erinnya lye
ampuliriza gasimbagana ne bannamawulire eriyo n'omuwuliriza omulala yampeereza clip bano nja gibaweereza abali mu studio nga nti naye mutunulire ne factors endala ate ne John yakikonyeeko nti Kenya amabanja gagitudde mu kifuba and amabanja ago agasinga obungi gaba banjibwa bali abanene IMF, World Bank ne n'omu China ate yaga gasimbagana ne bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios egikwanjulira John Kakande, Haruna Kanabi, Charles Romshana ne Siraje Rubwama. Charles nsoke wa Charles nsoke wa Kanabi kansoke wa Kanabi katusoke Charles omanyi oyinza okuba nga olina okudifusinga Charles ne conspiracies Uhuru statement yasembe yagambye nti abavubuka abo time bomb utabakwata bulungi luto Uganda Charles Romshana is very right ekisooka Kakanda akuyambye n'akuwa the facts on the ground tayina kyanyambye ekisooka nti Katonda mu kisaachi ekingi mutandisa okulengera awo Kenya ebiriwo it's your gate ate mugenda kulengera n'ebisukkaawo because waliwo olutalo wakati waabo abagenda okuggwawo olw'okubantu babanyaga n'abo abajuliza embuto that wealth of Kenya gyoyogerako bananyiniyo abagira tebasuka 8 8,000 ekyo nakiwulirako muna Kenya ayabikolako research so you wait mugenda kulaba ekinava Kenya ate si birungi kyo badoyogerako nti luto Uhuru yayogedde nti ekinayabikaawo kibibwe kinayabika mujja kukiraba ko sigenda kusukkaawo kati kansoke njogere nga anko Uganda ina freedom. Uganda has a lot of freedom. Si kibazo adduka ku misindi ku ngudo za NRA Northern bypass nadduka kilomita 16 doing exercises. In Kenya do they do it? Yes they do and better. So Uganda now kakati the youth got an opportunity to exercise. Nebaduka n'okubagema ne babagema ate babagema banjire mukuru kibazo. Kenya has a problem of urbanization. But nafe maybe it's not a problem. Maybe it's another. No, you see urbanization yandibaddeja ngeva mu makolero. Ikyandibadde kireta urbanization gandibadde makolero to services atenjogera ku agricultural based economies. Kakati ngekikutwala mu kibuga kunoonya service. Tewali nso akulwaki nandibadde enva lukunjiri nga kujjawo kujja makerere kunoonya degree. Right, ebirala byandibadde eri and to omala okufuna degree if you are a medical officer ne makerere twazibaweereze wamwe twakoze tribal. We've done tribal universities. I'm trying to explain to you the concept of urbanization and urbanization. So omala okufuna degree I'm a medical officer ate nenzerayo district medical officer maybe kugombolola onofuka but katosobola kuddayo eri because life is cheaper mu kibuga kati mu IDPs eziri mu bibuga than mu kyalo. I can tell you embyalo byo waffe kati it is easier mu kibuga than mu kyalo. So kato ina population nene ngejja mu kibuga as refugees, internally displaced people's camps lwa economy okukorapsinga. So kiri Kenya economic refugees. Yes, but ne mu byalo nayo gye kiri kati we have the highest proliferation of what you call trading centers. But there are trading centers. Katezikyali na trading centers. Abavubuka bagendayo babbe mmere eno ne bajja wali okukuba ludo. Ne bajja wali okukuba betting etc. So they are not even trading centers. Ruliza abeera nga trading centers ng'omuntu ava mu kyalo okujja kugulayo sabuni. Sebo kankuwemu katono nyatwa naliye wa Sewungwe isiye Kalungu. Waliwo ka trading center nga wakafuluma mu Kalungu wakati awo. Nengenda ku mudaala na muze ennyanya. Tala nangani ennyanya emu ya nusu 2.
Ekalungu Ekalungu Joseph Gonzaga bakola kilwaki tebalima namubuuza nti ate emboga nti bw'oba oyagala tusalamu wakati mukyalo naye ng'abeetoolodde awo wonna ate bali so ensonga lw'omushana gyayogerako naye tulina okujegenda. I've done studies on it. Mukyalo life abirowozaako no kiri ku radio Simba sebo abajuwuliriza abantu bavunanyizibwa ate bajja because of the content to bring. Yes, yeah. So mukyalo life is harder. Actually mbiseera ebingi abagenda mu Christmas bagenda n'emmere. Interestingly it doesn't make sense in things in the toke kuba lukunjira ndilete Kampala. It is cheaper one mu Kampala than it is in the village. Boboteka mu ne cost ya transport. So let's go on the issue of food. Ngabo to compare ingane Uganda. Kenya the urban population ya Kenya akawunga is imported. But Chazo, you know 60%? You know Uganda is an interesting place. But I hadn't just one second. Chaza agambye nti wane Uganda tuve Kampala ne mutika omuceere n'akawunga ng'ogenda wa mukyalo. Nate recently bwe twabadde ne COVID emu ku zaali relief za Uganda nti kibazo bw'aba takola baweereza ekifuluusi okuva Emityana anti tutaddeko ekifuluusi ku motoka nti ojja kipiikinga that no yeah, you see conundrum Uganda in Tabula. That's why I was going. Nina gwembadde njogera naye the other day yatute 2 small lorries ez'amatooke mu katale najjamu $5 ntungamu gajja Kampala. So anaatera ensuku aziveeko. Why? Bina ne mikono jange bangambe ennaku zino baba we 2,200 mu nkota y'ettooke. Why? So 2 problems. One, nti economy eri agriculture eri mukyalo has collapsed. Because the same person ono afunye $5,000 ayina okuweera omwana ku university $10,000. Yeriweeyo university kiri $1,000,000. Even more. You go to mukwano gwa Aisha yasasula mmeka mbale. Nko example yokubiri ey'abasajja balaba ishaka genda yolabe those science courses how much you pay. Bakanabi banonga baseera nyumba je mu please. University. So now you see now baseera bwe tutyo ne ku UMI now ate Islamic University nane bagamba $25,000 non-refundable application fee. So ngamba kati university no kakandi ekyo kati awo ovuze kataka. So avuze kataka nanye no university na badona ku Saudi Arabia no tenda kubanga ya kayiwa no so kati awo nganye so Romshana moderator program jitwali Romshana yakaya na bingi kwa oja kutakula ne kanabi akaya ne nze nina kanabi je namulabanga akaya nakubya banka era nenkozesa data we ne mutwala abantu awamu ne nganti olaba bwe batulaba. So kakati alimama toke ntunga ngayagala akatale Kampala ayanda badagula amatoke agali manufactured in Uganda agali mbwa mu Uganda. The client kakataga sobola amatoke is for the most upper class. Boteka kwa amanda gagafumba boteka kochi nebijanjali bikagenderako kakati you are most poor boyogerako no actually the border people abali mu money economy and that's ngamba the border people abali mu money economy bali angano they eat wheat so they up. But it's Kenya. It is you people okay. To support his point. Tebacha atunda half of the sales. Techali munkota. Batunda miera. Gumu 10. Ye nsonga lwaki nti abantu batono nnyo basobola okugula enkota. Buli munwe siringi 10. Precise. Ababoda bayogera ko bagula minwe. Atenga miwate. Charles genda maso. I've said, don't I mean what I've said and I'm delivering. Agamba tebagasobola. Ababoda bali yangano wheat
chapati ne oil ejo badoyogera and most of it is imported. Government ya Ruto ne Ricky G kwe batadde omusolo. No, the two urban people. Owa Uganda aine toke the cheapest in Ntungamu. Sirialia. Wano. Because bidine bizibiyazo. So economy temufuna mu. Instead yetaga wheat from Ukraine. You get the problem. Now, but those two peasants, government eba enyaga ateve yagala okuteka ko musolo. So your fundamental question then was Kruachi population ya Uganda te actinga ya Kenya ye actings. Population ya Uganda yasuka ku level ya Kenya because the population of Kenya has never overthrown the state. It has never destroyed the state. Zizezivao Sura Karuru, Suru Sambito, but the population of Uganda has overthrown states. The Obote state, the Amin state, ne Obote to UNRA state. Fano Turuana, we fight. So the next therefore, Bobongola and Twine Vizimu, where are you killing your Tianyon, Kruachi population Yawano has gone underground. Where are you killing your population that goes underground? No, I won't agenda quarter one, a quarter of MPZ there, but all I must say, house here. I don't know, can I watch to Navaxara because Waroche Kanga. That is a very dangerous population. And my view is Chewan Badoino Tunurira. Next, what do we do? Because there is a collapse on Vubuka petrol station. Total, Share, Zinozola, those international, multinational companies. Yes, those are, that's a money economy. It is industry. Bebali muformal sector. But Bameka avali kupampo, abajira mafuta kupampo. Who will pay fees in Makerere University? Bameka. Na my father Chimio's Kripa. Nasobolo okusoma. Nenzija ku university. Why? Obote na and I mean system yarenzi kirizo okusoma. Kastanalinga njagala kusoma atenga ansoma. But now ono ali mu form amanyino okuchusa engine oil engine who has that knowledge. Tasobola kusomesa mwana ku university. Kata ate omwana gosomesa through hustle ali wano is stuck. Tasobola na kuyama toke. Cannot eat matoke. Cannot eat mpoza bagatunda leisure. Leisure. Tona kulaba ono where there are joints genda kuchiswa. Weyogerere awo kukiswa olaka kutoba kaita kiswa wo chamerawo musai mchala fumba ikisefulia echa mayuni noja nogula we yuni one chiuni na chutera mu old newspaper nafe one by the way also go with the bajitani eyo toni nyira mukange kene one by the way we have abantu basoma na ifo rasa mawulire tugagulanga nga mwazo gasoma mwene batuzingira mwe mere so bomalo okujamu ekiyuni kyo ngosoma kakande takufuna wanji that's how no abamufuna mbe bagafumba be bagafumba so then too the organized the Kenyan state actually realizing the bizibu ina munosi because there is a lot of instability in the North. CDF jafiride. So yegendereza population kutajisa pressing ngeri ya M7 otherwise nayo yandi agadde erwaine population eyo but etya chiri mu north bo chigata ko this economic collapse you would have a very big problem. So the Kenyan economy ekulaga it's collapsing, there is no doubt about it. And sira how the Uganda economy katubona batunulire Sudan wamune Congo gasimbagane ne banamali Haruna gofunye omukisa buli omu wuliriza Romshana akwade perspective ye era je nade musubira era amazene ne yeko nayo you know it's a serious maybe you need to speak kola mu Ukraine war they are now aiming at the economy, so collapse of the economy generates a war. Makolo kibazo John yadda kikona ko kitono na yatina na mala na kivaako naye waliwo akatabo bakayita the continent otero kasoma
mu mwezi guno mulimu story nungi nnyo ekwataganira ddala ku discussion eno gye tuliko ate student wono eyagiwandiiseemu era oli agambye nti amudisappointinze ate amanye nti alinayo abalala student ayinza okuba nga ya disappointinga kakande bamuyita Lydia Namubiru omumanyi bulungi naye bawandiise story gwe gwali n'omutwe broke hungry and angry bantu bali bubi banyivu ate bayala story ng'etunuulira amawanga ate bali broke tebalina kantu yade etunuulira amawanga ga Africa story nali maze ogisoma nentunuulira mukulu Kasayija nga asoma era conclusion yange yali nti ndowooza ensi gyalimu nange gyendimu ziyinza okuba ziri mmeka zanjawulo era nenfuna n'ekibuuzo nenga nti state of the nation singa baali bagiwadde alupo ave katakwi watuwetuuseyo katakwi ku mukulu Kakande yesembayo lyoko nti ng'osoma state of the nation ng'otegeeza nga economy bwekuze mwina galubindi mwe muli ideologically what naye sebo mu story eyo bakuga nti mu Morocco guno omwaka wakabaayo kwekalakaasa demonstrations 100 naye nga ziri ku misaala ne cost of living nga tugamba nti Morocco omukulu ono kibazo yalimanyi nti Morocco ezimbye ebisaawe by'ebipiira eby'emirembe no galikwoleka sina bisaawe byokka Morocco yemu ku nsi ezisinga obugagga mu Africa bw'otunuulira figures za World Bank n'otunuulira GDP n'otunuulira ratio of the economy to the people bagaggafuge abasajja baflying okuva e Europe ne bajja ne bagenda mu bisaawe byabwe ne bazanya golf ne baddayo e Europe naye bwe bagamba nti Morocco economy etagala they are the world's biggest exporter of fertilizer kati Lydia Namubiru atugamba from Agadir to Rabat abasiimula abayinginiya aba health workers n'abaava ku mirimu abalinda pension yaabwe nga Kakande bonna bakola ki bakaaba nga gwe wogende mu Morocco n'otunyumiza n'omulala ajja wano e Uganda naye mwe mukaaba ki ku mulembe gwa Amini mwali ng'ono wagambye nti muddukira ku nguudo za NRM zeekoze eki naye bwe mumala okuddayo ewaka Faza najja n'akola ki omubuulizi n'akuzza mukaama mu ekonome eyo erimu enguudo ezikola ki ezitemagana sebo ne batulaga nti jempite ezitemagana teziriyo South Africa nkolo kibazo South Africa Tunisia Nigeria Congo Algeria Sudan ne Uganda nayo ne bagiteekamu nti pressure ezo zonna ezo zikola ki zifaanana Kenya yokka kuno okwekalakaasa kweyongedde ku kulala okubadde kwakakola ki kwakabeerawo so kitegeeza nti embeera y'ebyenfuna oba okubeerawo kw'abantu across the continent tuyina obuzibu kati nze wano wenkugambira nti beeriiti baffe abamu we bamaliramu amaanyi kuba abandi badde batuyamba solution ziri ki oba kati gwe kyoleeta oyagala tuddireyo e Kenya tugireete wano kati tugende tulabe eye Morocco kubanga Kenya bwe baggalawo ennaku 2 bwe bati wane waffe n'okulya kuba kati naate Nigeria bo abakozi b'amasannyalaze abakola mu bumeme yaayo bo baatuula ennaku ezi naffe bwe muba temutuwuliriza temujja galaba nayo tegijja kukola ki naye ng'ensonga y'emu bano abeekalakaasa omusolo kukola ki kulya buli lw'oyongerako omusolo eŋŋano nze kati abadde alya kilo emu ngenze mu haafu badokita basobola kutulwa wansi ne bagaana oluvannyuma ndowooza luto n'apondooka n'abayita Argentina babadde kuki tebalumbye parliament
ng'era nabo bawakanya kuyisa misolo egyo egimu. Kati kitegeeza nti nze bwe ntunuulira East Africa, Tanzania eyinza okuba nga nabo bakyali bantu balamu, naye bw'ogendayo naye ojja kusangayo ebizibu byayo. Ndokuba eyo bwe mpitayo ndaba ng'ebyabwe ebiri waddewaddeko. Anti kuba oyita wano mangu ku kisaawe n'ogenda wali n'okola the Tanzanian state Rwanda wayande babeta eyo ntyayo kati ekibuuzo kyabadde nti e Kenya lwaki abantu baayo basobola okujja ku street, naye lw'omushana abadde ayenganga asemberako tuyinza okulowooza nti ne wane waffe tetujja, naye njagala kulowooza nti reaction ziri za mirundi ebiri. Mu 81 oba mu 80 Museveni yarayidingira ku busungu obwo, abantu ne bafuna determination, ne twonoona ensi yaffe obutagiza nga kati kizibu nnyo okuvaayo wa gye twali. Kakati ate naye n'akimanya nti obwo obusungu abantu babeera nabwo n'obumalirivu babukola ki, babulina. Wane waffe mukulu kibazo, we are violent. We are violent. Bwe tuba twasazeewo kubanga gwe wali olabye ensi ki gye babeera okujjako embisoma mu Cambodia n'osiba munnakando oya n'atulika bekutu obufooni tobuwulirangako. Kakati bw'omanya nti eyo ye community gy'oyina n'abantu bayo bwe batyo bafaanana, nga naawe ofuuka kigatto nti n'owakatale bw'ayimuka okwekalakaasa red tape top yajja n'emmundu ne zivaayo mangu nti abantu beekalakaasa olw'ebyobufuzi mugenda okumaliriza nga 980 kiriwa ku ttaka, kubanga amanyi nti abantu bendiiringa nabo omu bw'akwata so bannayuganda oluusi kyekyo kyennyini, kubanga naawe mwe wayita okimanyi ekyo bakikola. Kakati munyaka gyeri bw'aba alengera Kenya gamba Kenya kati ng'eyengedde bino bye baliko kiba kuba Kenya bwafuddeyo omuntu omu ate ndowooza kwane waffe we can categorize it a stray bullet yamukubye ate ne poliisi ne bagyegayirira munnange yafiiridde na mu ddwaliro, abaffe bafiira ku street. Lwanga Frank akugamba nti kisoboka okuba nga culture ya gali ku nsalo yebonyabonya Uganda nti mulinda gundi alitutaasa. Actually Lwanga just one second, Lwanga differing ne Romshana. Lwanga agamba it is not Ugandans that have collapsed states in Uganda. It is mercenaries that have come and used Ugandans, that the Ugandans last demonstrated. Sorry. Okay, one second. The Ugandans that stood up to governments and demonstrated last did it in Batakabu and Twagalalule Obatufa. But the rest have been mercenary machinations. Why? Underestimating contribution y'abantu mu Luweero. Kyenkugamba nti ono aliwo. Yes, ono aliwo. It is true. That's Obatufa. Ye yali breeding ground eya Luweero. Chobola became the first chairman. Museveni si yasoka mu nsiko. Kaida yamusokayo. Nerule yamusokayo. Nerule. Oni yabasanga bavanyuma. And nakola maja Nerule. The one who is first Kiro omushana kyagambye nti ne bwolabo wakalaga naye oyo asirisoyo asirise busirisi yagamba muri mugwe mwekiri nti no ogenda musaluni tosala kale it's a code, it's a communication code. Betudde Kenya nze kyenda benjawulo kati ffe gye tuyina Kenya at least Laira Baba Ruto tayinza kuleeta kamanyiro kulayira Kabeka singe Laira ayinza okuba singako Ruto level mu byobufuzi ne stake ye mu Kenya nayo ki ne Ruto ani Laira ani Uhuru
naye avaayo n'akola ki? balancing force obadde oyogera ku vice president Ricky G asobola okuyimirira ku Ruto Mtoto wetu. togenda sirya mu ngalo zo. mtoto wetu Aha. Eyo at least bazimbye level eyo esobola okuba nti in terms of okuba nti neesobola nti bwemba nga nze yuga kiiki ntuula naawe ku mmeeza nga tompa biragiro nange neemala Kenya si yo wekka e Uganda it is my what ampuliriza nkomawo Gasimba kanene bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studio zojikwanjulira nina Charles Romsha na Haruna Kanabi Siraje Rubama ne John Kakande Cheyune Senyonjo DC message giwereze ku WhatsApp njagisoma Cheyune bwagira nga nonya ku kasimu ate Cheyune wereza message ku WhatsApp oba genda ku X ononye at Kibazo Peter at Kibazo Peter gwentera ko message wano njagisoma Joseph Sewungu Joseph Gonzaga Sewungu akugambye nti chobadde oyogerako ewuwe kirimu advantage ekisooka nti ewaabwe ennyanya bazirima mu mukasana bayina ekimotoka ky'amazzi Sewungu agaye yakiteekayo tikati abavubuka balima ennyanya zaabwe mu musana ennyanya zonna bazitunda Kampala era zoosanga ewaabwe mbwate be Kampala be bazireeta okuzitundayo mu nnyimbe naye akugambye fundamentally mu byalo bya Uganda tuyina a labor problem. All the able-bodied young men bava mu byalo through education but also border regime bali mu trading centers kati ettaka lisigala teriyina. Yes, I said, but these trading centers are not now trading. John, two other things I need you to comment nga tudduke emisinde. Ekisooka nti waliwo wave of excitement. There is a lot of excitement ku babaka ba parliament abakutteko but in addition to that ompene comment yo ku Nupu Mpuga massacre. Is it an end of the road after yesterday? Tumulabyeko Tocherekeraho. Nchirese but dayo wali ku first the corruption. Winde ne babakwata babatwala omanyi nze ali cynical skeptical nalaba ko parliament ngefumuka by that time honorable Winnie Byanyima yali afuse mkwano gwange nga mwagala nnyo mujjukiranga akube simu at a particular meeting nga bagambye Manuel Dombo oyo yagamba nti bagambye president yagambye abantu bano tubaleke. Emmanuel Dombo, if you remember, Emmanuel Dombo was a key proponent. Emmanuel Dombo agambye president agambye abantu bano tubaleke. We need an affirmation from the president that he is not with these people. Winnie Karago Byanyima nakwata essimu nakuba nga bwolaba Nantaba bwe yakola Yagala okozesebwa bye yakozesa ngakubira anko wobato bisobola ekikirike namubuuza I will report, I will not quote. Namubuuza oba kituufu ye ya babysitting abali corrupt. Namusaba amukkirize amuteeke ku loud. I'm in a meeting. Allow me to put you in loud. So how that do you introduce yourself? Winnie Byanyima. So that these people can hear your voice. Namuteekako. Olina aganti he has nothing to do with your confusion in parliament. If they are corrupt, deal with them at your level. Meeting. Neganti aya kama mbaya. Chiwede. Emmanuel Dombo nga yakwata empapula yatambula buli wamu ne Captain Guma gumisiriza okukakananga babatu. The end of that story where I'm going is none of them stayed in the desert. They were all rehabilitated and returned stronger. Nze negayira mukulendo tumukunde okukomya Dombo. Ye Dombo bamuziika. Era ne jali kali akava mulimbo. Bali bamulwanyisa. Naye kyesa okutegeeza kujja kikola Jim Muhwezi. Jim Muhwezi kyayogera. Ayinza oba kyali so brand nti ensonga yokka
ne group eyamusenshalinga bakulembeza ekigambo ekyobubbi naye kwali kutya mu NRM mu movement nti omuvubuka ono abadde mu iso n'amaanyi ge n'enzimi zakuŋŋaanyiza n'olubiri lwazimbye lukungiri na byonna byalina baluyita badolite nti yeteekateeka kuba president yali iso yamusenshalingisa ye gye yagamba era njakutegeeza sensho yali singa wapakabulo wapakabulo yalina ensonga eri very solid okutta sensha naye n'agaana ndowooza nga alina munne mukwano gwa mugamba nti oyo bamusenshalinge agende tumutemeko amagulu kubanga abantu 15 bawandiika petition nga bawithdrawing emikono gyabwe nga mwine byenkya n'abalala wapakabulo we yakwata ka withdraw n'akateeka mu kasero sensha nagisetinga n'atuwa n'entaputa eyafuuka president nti bw'omala okuteekako omukono tojjayo togujjayo eyo entaputa yali ya wapakabulo Wamboga naye katugende ku bya James. excitement sinza kumanya kiki omukulu kyabala omanyi omukulu oyo ku proti 1 Musamizi bagamba proti 1 Musamizi bwe kyakola kibaamu politics ne culturation tana kyakola for fun naye by the way mbadde nzija nenzijuke ninga nti by the way waliwo investigation ye mukyala Anita nga bagamba nti alina ennyumba flat yakomawa ngaetuuse tulongo abazungu balema okweta evidence ninga naye yakomawa kubanga ebaluwa tenaliikinga ndala tekyali ajogerako atubbira amabaluwa alimba atubbira amabaluwa alimba tannabbayo ndala naye kyendowooza nti eriyo ekintu kyokola oluusi nekikuva mu ngalo president ayinza okuba nga badde alina limited culturation naga nti mbakwateko mbasike obanga bano bamu nga batagalidde mu mbuga y'esalambwa naye population eri excited kijja kuba kizibu ye kennyini okuyitwitinga ng'abantu balabe ku musaayi kubanga yagamba nti do you want blood nti ye nti kale blood kati abantu balinda blood naye aye newuunyiza munnange kanabyo oyo yampeereza naye of course New Vision yawandika nnyo ku cooperative scandal ya cooperative union eno ekwasa etutebe mu mawanda New Vision giwandikako nnyo naye nali sinna kufuna ddala the hard report okugetegereza first hand omukulu kanabyo yankoze bulungi naye ngiraba nandirowoozezza nti omuntu gwe bansokedde ddala okukwata yandibadde PS owa trade kubanga era report okusinga ku report ya parliament emusongako olunywe nti ono ye kazaala bulwa nti nebba by the way report is very candid ega nti nti kyobulaba bali abamawulire oli agambye mu review CMA yabakutte kakati wegenda okukwata is SFC otiisatiisa report ya republic gwegenda ku kino kiri ku record eri ku report ya parliament by the way bagamba nti parliament omukyala Anita speaker tiyagiteeka ku debate yagira bugizina naawe wanaga nti kyogiwadde police investigating okay naye bwogisoma olabira ddala nebuuliza nti okay enanga ngaatoyinza kusamoninga ba MP 3 mulundi gumu nenga nti naye nga nti osobola even bakwata ba nupu 100 babaki kizibu nnyo okusamoninga ba MP 3 nga you can pick no supporters in hundreds
naga no we can't pick so many as at you go naye report ekuwa details kati abantu bonna naye Masaka ewa Mpuuga wawulidde yakiikiridde Archbishop okay Mpuuga bamuvunaana kutwala service award nga baga service award eno yali nguzi yali corruption eyabadde ku mukolo gwe ku service Thanksgiving oba Mukama Katonda byamukozesezza ate era yazzeeyo ku bya corruption aga nti naye obubbi obunyazi busise mu ggwanga bukolebweko kitegeeza nti there is a public euphoria nti twagala okulaba this time nga waliwo action ebyampuuga nze okusinako enalabye ati si kyendabye ku video kyendabye abetima baweereza ng'entebe enkalu simanyi oba badde nga bagenyi tebantuuka bulungi maye muntu ayinza okujja ewo ku mukolo nga bagenyi bakyatuuka n'akuba entebe enkalu n'agamba nti bino nakuba n'entebe nga ziri mu reserve Sanasiyo yatugambye yandibadde nga preparinga his exit nedda Sanasiyo yatugambye nti mu mikolo gy'ebyalo oleeta entebe nnyingi nnyo ne zibeerawo bwe batuula ne wasigala bwe bajjudde. Very briefly, Siraje. Excitement gitunuulire ku side bbiri. Esooka noonya ensonga lwaki Right Honorable Speaker yakoze ensese ey'okubiri amangu ddala ng'eri yakaggwako n'agiwa ebbanga kumpi lya wiiki 3 at the time weetaagira ebintu ebinene ennyo nga essential motion emikono egyabuze ne bagikwata akameeza bakyakanoonya ekyo kasita akameeza si mpapula ekyokubiri tunuulira ripooti eyo ya 164 billion cooperatives bw'ogisoma yonna n'ogiraba esukka ne mu bantu 3 bw'olina okuyita bano abasatu abana nga mulimu ne lawyer just batwalako 3 billion 161 babavunaanye 7 sofa. Kati ekitegeeza waliyo 137 something ezikyakola ki by the one of them Spaya Health Minister Guma onweji owesoga uyu ne yabikanti he was a key actor ye gume bajja kakati referendum president Museveni yakubisa naga nti mwagala musaayi ba referendum ne basalawo musaayi muwadde liwe okutegeka ebintu bye mu research eno ennaku 3 tibajja kukwatiramu abalala bateeka mu position zaabwe abatannakwatibwa bagambe ssebo tukkiriza kakati seeke yabadde etudde mwavuddemu information za mirundi ebiri nga ziri very contradicting. Namba 4 Kiwanda yagambye bwe twatudde twakkaanyiza nti bano ba commissioner sente bazifuna mu butuufu ate si bo bokka mwalimu bakadaaga former speaker sekandi baani n'aba netugambye ekyo tukireke the same time ba commissioner abasatu nga beegasse ku kuna Thanksgiving ne bakola testimony mu kooti y'abantu sente twaziyisa mu butuufu tebabalimba kakati avaayo okugwate mu ntamu yedombo Manuel aganti ekyo lwakituuseeko president aga tujja kikola olulala kasita ne speaker afulumye lwaki yafulumye kwali temweyonge egenda ku she was going for committees Vice resolution bagende mu committees kati ani bagende ba wakati wa dombo ne namba 4 Kiwanda ani alimba Kiwanda is right he is a member of the committee kati kitegeeza atoli yabongere nti sekikubo omukolo gubamuwa okufuna emikono gwakomyawo tegujja kusuka boundary ne banna mawulire omanyi Siraje ono yatunyumiza kitaawe kyajjokera abakyala bamaama abasiraje bwe bayombanga ng'afuuwa todoba nga bayogera bayombanga n'agamba nti guno waali ate lwaki Siraje tumwogerera bwe balwananga emisana nga yayanika mwanyizi ng'asirika baali basukka mu basatu
ngekiraita abayombye mu nyumizeemu nga tadooba agizikiza ngaonawoza nolawuzanga nti mutuufu mutegedde gwenkwatako bisambi yajja okuba omutuufu nga bombi abakwatako yes Kebazo eyo ye scenario mwenjagala okutwalira bino bye tukola ki Kanabi byetuyina nze bwentyo bwembiraba Kanabi nti tuli muzikiza era kituufu lw'omushana y'abaasembayo kubanga Kanabi bw'obanga anko wa lw'omushana omutadde mu kifaananyi kya kitaawe wa Siraji gw'obadde ogamba nti abantu bali excited naye ne bamaama ba Siraji baagendanga okuva mu ki awo era gukusinze gwe okiraba nga musanyufu naye n'olinga naye akola ki amanyi kati ono abatutte mu kizikiza mwagala musaayi wekakani ye musaayi ndi aha kati nkola ki fenna natukwata ku bisambi kati tuli awo tujaganya tukola ki naye nze njagala kubanga mutabani wani wa tata wa Siraje kuba Siraje bwanaga naye ndesooka oleke lwaki ofuuwa toddo nga sinaba kukyamuka ninda eri ku nkomerero nze sirowooza nti ne Mawanda bandibadde bamugira tugende police station zonna ziggaddwawo biki investigation ziba zikole ezimu zaakolebwa dda weeziri omusajja tumuyite mu kkooti ajje ne mukyala we n'enkyaddeyo tugende nti owange omusango gwo gukusse mu vi aidha sente zaffe zikomawo ziddeyo gye zaali zirina okugenda bannanyinizo bazifune bagenda ku Maxon B nze sikkiriza namu ekyo kuba tekirina makulu ne gye bayita compensation okuliyira cooperative union it was a theft scheme wunzika ngende wari omushana Masaka nze ate message yange okusinga nadde ntunuulira mukulu Mpuuga Mathias Ensamba ayongera okundaga ng'omuntu kale mwe muziganye n'abo kale tozze olw'okubanga otyo okuba ndi bajjajja kuwa tiketi naye mulekeraawo kati ne kugattako waliwo alinga Wakasanka afuuyirira ezirwana mukulu Bwanika mwe abaganda musula bannammwe naye yaani yajja atya mukulu Bwanika ze ndowooza Mathias yandibadde atulagako nga omusajja owa wagguluko okusinga lw'omushana omanyi Siraji abadde anyumya sitoore ya kitaawe jjajjaawe naye nzijukira mukwano gwange mutabani wa Haji omwe e Kampala Shabani yanga nti ate ye Haji Shabani yayina enkola endala yabalabanga munyiize nanga nti ani yanyiize nti maama gundi n'ayita katabanike akasinga olugambo n'akayita lw'omushana jangu genda ondeetera olugoye lwa maama wo ne bakubako olukoba n'apima Hajati tomugamba n'afuluma akaana olufuluma ne kagenda kagamba Hajati apimye ku lugoye lwo essaawa yonna akuleetera olugoye olupya Haji Shabani yagendanga okudda olw'eggulo nga Hajati eyabadde omunyiivu yabugumiza amazzi yakoze eki kati bannayuganda Haji Shabani w'ensamizi yapimye ku lugoye n'ababugumya bw'oba ogoberera olutalo lwa Museveni lwayita corruption tunulira politics za nkole mu politics za nkole family yewe eyingirawo zitabuka kyobalaba bamwene mpaka eyo isinjiro area Wakanuma mwine mpaka is Mbarara anti yono jigatane isinyo ne Rwamera Majali Wakanuma entalezali yanties entalezali awo mugureta Mbarara now kakata abadazemu atina yenga wa family they normally resist abava mu family side area aba Museveni resisting abava wa mama kakati abadajja muhozi Kaine Rugaba the other area of Rukutana of Kaino Tafire there is resistance
that part of Bushenyi eno side eyaba amawanda that area of amawanda Professor Kabwegere java that sector ono mukyalo ono yali awandika mawulirani Kaloro kurutu java katuma wanda java damu yingiza muhozi keine rugaba now then erintunga nga bajjayo rukutana Justus Karhanga ni mama naye mwali and ora mukuru 7 abada bitambula wakati batoroso rukutana anti kati nkujira naye wakana njya kubikora musamba katurukutana naye bamujjayo batola abyali mu mundu n'amasasi nawe katali ku katebe izo politics za ntunga mukatu ani loya wa mawanda rukutana chobora yawadde statement eriji yakoze eki yawadde jiro ibero jireke mukomera is safer but mukuru 7 yakola statement chankwanzi kumuhozi keine rugaba naga project ya muhoze eno is a whole project of the National Resistance Army occupational nakaba is a whole na ekizibu ekiri bana abamuliko abamuliko abo but I will find the solution kakati ndoza abana Uganda balengerera wala mutandise okulaba crusade ya Museveni jeraga. It's about cleansing, it's purification of muhozi kugamba ibyerekana musamvu byoteka ya tonto yoteka mudoma no jamu jerekana now kakati so the warabi abatamivu now kakati ku sister sise Kagaro mushana naye kyagezako kugamba kikyo obuuza nibine ebigirikanye baranze okujja mu ebikicha naye nga sikulwa mmwe abakyamuka kakati mukuru kyebazo bakutolo bengo bagira bati wemba bajjamu mukuru kyebazo ekyampuuga one kirimu bibiri one is mass and Jesus Christ agamba 1 or 2 nga bali mu linnya lye abeerawo siri kunyoko namba ekyokubiri engeri jeri mass kiri wakati wa mpuga ne katonda we siyingirawo katonda nga alamula bitonde bye but the good news is that now they are in factions the gang iro Kyagulanyi faction now the mpuga faction ours is smash all the faction now ampuliriza gasimba ganire bana mawuli